yagadde okubeera wano naye nga ssente zaamubuze. Waliwo yagadde okubeera wano naye nga bweyeesimbawo baamuwangula gwe wawangula. Waliwo bwe baziise omwana we okyali mulamu okyalina omukka. Kubira Katonda wakalulunga kw'amaanyi. Kubira Katonda wabugalonda batubira kwa. Mzee Moses Matovu musanyusa cyane. Sabo yimirire bakulaba abantu bakumanyi. Bakumanyire kubitala bulungi mzee bamulabe. I invited you deliberately. Tewagana njagala nnyo bikojja wange. Ebigambo bingi by'ongamba bitambuliddeko. Ongamba omusika. Waliwo abambuuza nti lwaki toyagala byabufuzi. Muze yifuula saagala kukoyo wadde mulwadde. Waliwo abagamba lwaki toyagala byabufuzi. Muze yantuuza okumala essaawa nga 5 nannyumiza ebyaliwo n'emikwano gye byayimbanga nabo abaafa. Nangamba ebyobufuzi byatubonyaabonya mwana wange. Muze Matovu oyo. Ensonga nnyingi naye y'omu ku zo. Muze tukwenyumirizaamu nnyo. Sheno gwe mugenyi wange omuki sagala tujjukire nga bantu nga bafudde abakoze eki omwami oyo ye mukulu wa Afrigo Band abatamumanyi oyo Moses Matovu buli luyimba lwa Afrigo Band lwowulira eddoboozi lyowuliramu ye mwami oyo ayimba afuwa omulere ffenna tuyimbye musobola okugamba nti tuli b'amaanyi nnyo naye tetumusinga oyo tetumusinga tetumusemberera tetukola ki tetumwegezaako kyabugagga. Mukama akutuwangalize mzee.
njagala mbaweereza akayimba akaddako. Wano waliwo ayinako omuntu nga wali omuyambireko n'akola kiri kye bagamba nti gowonyegere alikusambya ng'ate wali omanyi nti mukwano gwo nga muli akennyanja kawuyeeyo n'ajja n'akanyumya ewaka okutokola nga mukyala bagamba mwalidde ebyennyanja bamba mwalidde ebyennyanja be bali abantu bali bakoze mbaweereza akayimba kano. Engalo z'amaanyi ez'Amisa Kisemakula. Kisemakula ziriwa muzongere muko ndowooza mulabye omuyimbi. Twongere engalo z'Amisa Kisemakula. Engalo z'Amisa Kisemakula. Mama Namale bw'oba mw'oli Tata Namale ali mabega wano bw'akulabye ku social media ate wamugambye ogenze mu lumbe. Amulabye kusanyuka. Akulabye ku TV Tata Namale ali bweru wano mukambwe muzulu. Twongera okwebaza abasawo ne bannyabo mwebale nnyo mwebali eddala. Nannyini emmotoka eno UBL 2638 basanzeemu omuntu ng'atuddemu naye ng'asika mu leediyo. Genda ku mmotoka y'Onuwa. Genda olabe ekiriwo. Basawo ne bannyabo nsaba tukubire engalo ennyo banafu ba BBS Telefina. Tebabadde abavugirizi baffe abakulu olunaku olwaleero. So ng'ate tukubire engalo ez'omwaka ku banafu aba NPS. Nsaba twebaze MTN Uganda.
Yes.